Tukwaniriza mu Kampala Bible Revelation Church esangibwa e Makerere mu Mukubira Zone. Omusumba mutuukiriza Hanning n'abaweereza ba Katonda abalala bakwaniriza mu buweereza obusimbiddwa ku kigambo kya Katonda. Tulina endagaano ne Katonda ey'okusimbibwa n'okwebazaamu okuva mu Ezekieri 37:26-28. Ojanirizibwa mu kusaba kwaffe okwa Sande okuwa abakkiriza okubikkulirwa okuleeta okukyusibwa okuva mu kigambo kya Katonda. Ku Lwokuna tubeera n'okusomesa okuwa abakkiriza enkozesa y'ekigambo ey'amaanyi. Obujulizi obw'obulungi bwa Mukama bweyongera bulijjo. Osobola n'okwegatta ku ssomero ly'abakozi b'ekigambo abaana ba Katonda mwe basimbirwa mu kigambo kya Katonda ne bafuna amaanyi okukozesa ekigambo kye okufuna enkyukakyuka mu mwoyo ne mu mubiri. Essomero lino lya bwereere, tetusasuza. Tunaazanyuka okulaba. Tusangibwa Makerere mu Mukubira Zone okumpi ne Makerere Business Institute ku Saapolo Kagwado. Omuggo gwa Alooni ogw'okuweereza. Aaron's rod for ministry. Okuva 3 Onyolwa 3. Exodus 30 verse 30. Ojja kufuka mafuta ku Alooni n'abaana be. You will anoint Aaron and his sons N'obatukuza and okumpeereza consecrate them mu bwakabona. that they may minister unto me. N'ekyo tewali kubuusabuusa. There is no doubt Katonda yalonda Alooni Aaron was chosen by God okumuweereza to minister unto him in his. era emirimu gya Alooni oba oyagala okugimanya, The works of Aaron, if you want to know them, genda mu by'omirembe eky'olubereberye First Chronicles essula 23 chapter 23 Onyolwa 13. verse 13. Eby'omirembe eky'olubereberye First Chronicles essula 23 chapter 23 Onyolwa 13. verse 13. Wagamba nti batabani ba Amulaamu, Alooni ne Musa. Alooni n'ayawulibwa atukuzenga ebintu ebitukuvu ennyo, ye ne batabani be emirembe gyonna, okwoterezanga obubaane mu maaso ga Mukama, okumuweerezanga n'okusabanga omukisa mu linnya lye emirembe gyonna. Aaron, sons of Emri, Aaron and Moses, and Aaron was separated that he should sanctify the most holy things, he and his sons forever, to burn incense before the Lord, to minister unto him and to bless in his name. N'ekyo olaba omulimu kabona gwe yakolanga. You see the work the priests used to do. Yatukuzanga ebintu ebitukuvu ennyo. He would sanctify the most holy things. Omuyisirayiri aleese oba ndiga yakuwaayo And ng'ekirubayo Israel ekyokebwa, brought a lamb maybe to give as a oba burnt ng'ekyemirembe, offering, oba kya kibi, or it's for peace, nga or kabona for sin. bw'atakikwatako If the priest does not touch it, tekiba kitukuvu. it is not sanctified. Era kabona yatwalanga omusaayi It was n'aguyiwa the priest who would take the ku blood kyoto eky'omusaayi, and pour it onto the altar. ne balyoka bagwokya. Then they would burn. Mukama waffe bazi. Praise the Lord. Agambye okutukuzanga ebintu ebitukuvu ennyo, To sanctify the most holy things, okwoterezanga obubaane mu maaso ga Mukama. to burn incense before the Lord. Mujjukire Zakaliya mu ndagaano empya. Zakaliya taata wa Yokaana Omubatiza Remember that yali Zacharias, ayingidde mu watukuvu the father of John the okwotereza Baptist, Mukama obubaane, he had entered into the holy place to Gabudyeri burn incense. n'amusangayo. Then angel Gabriel found him there. Mbuye yali eri nga ayotereza Mukama obubaane, He was abantu inside ebweru burning incense. nga beenenya nga basaba. People outside were repenting and praying. Agambye eki ekirala, What else has he said? agambye okuweerezanga Mukama. To minister unto the Lord. Ekyo be baaweerezanga Mukama bokka. They were the only ones who would minister unto the Lord. Bano abalala bantu ba Katonda naye bo nga tebakkirizibwa kuweereza Mukama nga Alooni ne batabani The be. rest are God's people that are not allowed to minister unto the Era Lord. kabona ono be baasabanga omukisa These priests were the ones to bless mu linnya lya Mukama. in the name of the Be Lord. balangiranga omukisa ku bantu. They were the people who would declare and decree Era nga kyonna blessing unto people. kibalangiridde kibabeerako. Whatever was declared would happen to the Be people. baatukuzanga ababadde balwadde ne bawona. They were the ones who would sanctify those that have been sick to get well. N'ekyo bakabona The priests. osobola okugamba nti kabona You can say a priest yagendanga mu maaso ga Mukama okuweereza ku lw'abantu. would go before the Lord to minister on behalf of the people. Ye muntu Katonda gwe yalonda okuweerezanga mu maaso ge ku lw'abantu. Was the person chosen by God to minister before him on behalf of the people. Kabona asinga obukulu The highest priest.
nga yagenda mu watukuvu watukuvu ennyo He was the one to go into the Holy of Holies. era ng'agenze n'omusaayi And he would go with blood. ate naye kenyini ate okubanga awadde ekiweebwayo ku lulwe He must have offered an offering on his own behalf. bwe kitaba bwe kityo If it is not n'amala so, yingirayo and he enters that nga place teyetangiridde without, ng'afiirayo. he would just die from there. mukama waffe bazi Praise the Lord. n'ekyo gwali mulimu It was munene a great piece of work, ogw'obwakabona of the priesthood work. mu kubala 16 In Numbers 16, tulaba omulimu gwa kabona era Alooni we see mu kiseera ekizibu ennyo in a very bad time ng'abaana ba Isirayiri bajeemera Katonda. when the children of Israel had rebelled against them. Katonda yagamba Musa nti vaayo nzita abantu bano. The Lord told Moses that give way that I may kill these people. Kiri mu lunyiriri olwanamwenya Verse 44. olunyiriri olwanamwenya essula y'emu kubala 16 Numbers 16:44. Mukama n'agamba Musa nti mugolokoke muve wakati mu kibiina kino mbazikirize mangu ago ne bavuunama amaaso gaabwe. Mukama waffe bazi. Praise the Lord. N'ekyo nga Katonda ayogedde bw'atyo When the Lord had just said that, olwanamukaga Musa n'agamba Alooni nti ddira ekyoterezo kyo ojja omuliro ku kyoto oguteeka omwo oseeko obubaane okitwale mangu eri ekibiina obatangirire kubanga obusungu bufulumye eri Mukama kawumpuli atandise atanudde. Olwanamu Musa n'agamba Alooni addiranga Musa bwe yayogera n'adduka n'agenda wakati mu kibiina era laba kawumpuli ng'atanudde mu bantu n'ayimirira wakati w'abafu n'abalamu. Kawumpuli n'aziizibwa na buli omu n'agamba amene amaanyi ennyo. everyone say amen. Abadde azanyisa omulimu gwa kabona. That one who has been playing around with the priest's job. Kabona yayimiriza okufa okwali kuvudde eri Mukama. Priest stopped death that had come from the Lord. Yayimirira wakati w'abafu He n'abalamu stood between the dead and the living n'ekyoterezo mu ngalo with okufa ne kuyimirira. and the plague or death stopped. Gamba kamine You y'amaanyi. say amen. Olwanakumene lugamba Verse 49 says, n'abo abaafa kawumpuli baali 1,407 omutwalo gumu 1,407 14,700. abo abaafa kawumpuli Those are the ones that died of the plague. nga togasseeko bano abaafa olw'ekigambo kya Koola ensi bwe yayasama n'ebamira. Without adding those that had died because the earth had Nolwekyo swallowed them mu up. bufunze ennyo ogwe mulimu gwa kabona. In short, that is the work of the priest. Mulimu munene nnyo Mukama waffe It's basi. a great job, praise the Lord. Kakati kino tekyandibadde na makulu This would not carry any meaning bwe kyandibadde nga tekitukwatako. if it did not concern us. Lwaki pasita ajja wano okutubuulira bakabona ba Isirayiri nga bwe Why does bakola? the pastor come here to tell us how the priests in Israel used to perform? Ebitukwatiraako wa? How do those things concern us? Abo baali baana ba Isirayiri. Those were children of Israel. Ffe tuli bannayuganda. For us, we are Ugandans. Njagala ogendemu ku bikkulirwa I want you to go to Revelation essuula esooka chapter 1, olunya olwokutaano n'olwomukaaga. verse 5 and 6. Ku bikkulirwa essuula esooka Revelation chapter 1, olunya olwokutaano n'olwomukaaga. Agambye nti Verse 5 era and 6. ebiva eri Yesu Kristo omujulirwa omwesigwa omubereberye w'abafu era afuga bakabaka b'omu nsi atwagala yatusumula mu bibi byaffe olw'omusaayi gwe. Olwomukaaga olugamba lutya? what has the sixth verse say? N'atufuula obwakabaka n'atufuula ki ekirala? What did he make us? N'atufuula ki? What did he make Bakabona us? eri Katonda kitaawe. Unto Ekitiibwa God. n'obuyinza bibeerenga eri oyo emirembe n'emirembe. Buli omu n'agamba Him nti be glory and dominion forever. ne And Yesu everyone n'omuwa said, engalo ez'amaanyi. and you clap mightily unto Jesus. Tewalokoka bulokosi. You are not merely born again. Tewajja mu bulokola olwokubanga waliwo ekyali kigoba. You did not come into salvation because something was chasing after Toli you. mulokola olwokubanga olina kyonoonyaamu. You are not born again because you are looking for something in it. Wanaazibwa n'omusaayi. You are cleansed with the blood of God. Wanaazibwako buli kibi kyonna. You are washed of all your Era sins. omusaayi gwe gwakunaaza That blood that washed you gwakufuula made you kabona a priest eri Katonda. unto the Lord. Gw'osobola okweraba You can see yourself. obulala
You may see yourself in osobola another way. okwetwalira wansi, You may take yourself osobola low. okwenyooma, You may despise yourself. osanga n'abantu bakunyooma. Maybe people despise you. Omusaayi gwo gwakunaaza, That blood that washed you, omusaayi gwo gwakufuula that blood made you kabona wa Katonda. a priest of God. Oli kabona wa You are Katonda. a priest of God. Oli kabona wa You are a Katonda. priest of God. Oli kabona wa You are a Katonda. priest of God. Era bye twogeddeko mu ndagaano enkadde What we n'olwekyo talked about in the Old Testament, therefore, kabona bye yakolanga, what the priests used to do, bye tusomyeko mu ndagaano enkadde, that we have read about in the Old Testament, kabona bye yakolanga, which the priests used to do. n'alaba okufa nga kujja, When death is coming, n'agamba tekisoboka, and you say it's impossible, n'agamba n'ayimirirawo, he stood, n'okufa ne kuyimirira. and death stopped. Be bakabona abatudde wano olwaleero. Those are the priests sitting here today. Ngambye nti be bakabona abatudde wano Those are olwaleero. the priests sitting here today. Bulijjo neebuuza nga Alooni yali alowooza ye tasobola kufiiramu. I used to wonder, what was Aaron thinking? Wouldn't he die in Ye that? teyali muntu nga bali abaali. Was he not a person like those that were dying? Yali kabona wa Mukama. He was a priest of the Lord. Okufa kumuli wansi wa bigere bye. Death was under his feet. Musa bwe yamugamba ddusa mangu ekyoteze abantu When batandise Moses okufa. told him, run Mu kaddakiika quickly, katono nnyako omutwalo omulamba gw'enkubya mu lusanvu nga bafudde. 17,000 had already perished. Alooni n'adduka n'asanga eyakafa nga Aaron yakafa died. n'ayimirira When n'agamba, someone had just died, he teri stood. kusukka wano. No, you cannot go beyond this point. N'okufa n'ogamba nti yesebo. And they said, bowed down, said, yes. Kabona oyogedde. The priest you have said, N'okuva olunaku lwaleero. from today, Bw'otyo bw'ojja ogamba okufa. that's how you will tell death Tokyayinza kusukka wano. that you can no longer go beyond Era this kujja point. agamba yesebo. And it will say amen. Kubanga oli kabona wa Katonda. Because you are a priest of God. Nze sandifuddeyo kuyiga ku bakabona oba butabayigako I would not mind reading about priests. Yesu yeebazibwe nnyo. Praise the Lord for Tetuli balokole Jesus. bulokole. We are not merely born again, Abanoonya emikisa. who are looking for Oba ne blessings. Katonda anansasala ku mulundi guno. Whether God will have mercy on us this time Saba nnyo around. Katonda ayinza okuviirayo olwaleero. That the Lord will come Tuli out on your bakabona behalf. ba We are Katonda. God's priests. Omusaayi ogwakunaazaako The blood ebibi. that washed your Omusaayi ogwo gwakufuula. That blood Kabona wa made you Mukama. a priest of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Atugambye mbu Alooni He's told us that Aaron, ye yakolanga mu bintu ebitukuvu ennyo. he was the one working in the most holy place. Nga yakola mu bintu ebitukuvu He ennyo. was the one handling the holy things. Kati ekibuuzo kiri, The question is, ebibi ennyo byamusanganga wa? where did the bad things find him? Ebibi ennyo nga bimu- evil. Evil things. Ebibi ennyo byamusanga. Where did the evil things find him? Nga buli kaseera buli wonna wabeera Wherever he was, they were. abeera mu bitukuvu byere. He is only surrounded with holy Abeera mu things. bitukuvu byere. He is only surrounded with holy things. Nawe kigenda okubeera. It is going to be so with you. Naawe bwe kiri. That is how it is with you. Kubanga oli kabona wa Katonda. Because you are a priest of God. Buli kyonna ekitali kitukuvu nnyo Whatever is most holy tekikulinako buyinza. has no power over you. Amiina njagala That amen is not enough. njagala kuli amiina I want y'abakabona. to hear amen from you. Ngambye njagala kuli amiina y'abakabona. I want to hear the priest amen. Peetero ekyolubereberye. First Peter, Peetero ekyolubereberye sula bbiri onyola omwenda. First Peter chapter 2 verse 9. Naye mmwe muli ggwanga ddonde. You are a chosen generation. Tuli baki? What are we? Weebale nnyo. Thank you. Agambye tuli baki? He has said we are. What are we? Asuubira nti abantu bagamba bamanyi He kyabagamba. expects that the people he's telling, they know what he's telling them. Mmwe temuli balokole bulokole. You are not merely born again. Muli ggwanga ddonde. You are a chosen generation. Muli bakabona. You are a royal priesthood. Oli kabona. You are a priest. Mu ndagaano enkadde In the nga- Old Testament, kabona omanyamanya nti ono kabona. you would just know that this one is a priest. Kuba bayambalanga. Because there is a wedding. Nga tebambala ng'abantu aba They bulijjo. would not wear like other ordinary people. N'entambula yaabwe nga tebatambula ng'abantu aba Their bulijjo. walk was not like the walk Era nga of kabona toli musanga mu bantu aba You bulijjo. would not meet them in ordinary people. Buli wonna w'abaali Wherever he is, alina omulimu gwakolanga mutukuvu. there are Ne things he byayambadde byonna does. bitukuvu. All the things he's wearing are holy. Dawudi agamba laba kuli okulungi abulugano okulamu nga batabaganye. Kulinganga amafuta agakuluta mu kirevu kya Alooni. Yali ageegomba. He coveted that anointing. Yali ageegomba. He coveted Gakuluta mu kirevu kya Alooni. It Okuva flows ku mutwe ne from gakulukuta Aaron's. paka wansi. Erinnya Mukama Praise the Lord. Erinnya Mukama ffe lyebazibwe Praise nnyo. the Lord. Oli kabona wa Mukama. You are the Lord's priest. Oli mulonde wa Mukama. You are the chosen of the Lord. Yakulonda obeere kabona He we. chose you to be his priest. Oli kabona we. You are his priest. You Ngambye toli kabona are we. his priest. Mu Bakolinso ekyokubiri.
2 esula Corinthians 5:17 chapter 5 verse 17. yagamba nti omuntu yenna bw'aba mu kristo Therefore, if any man be in Christ, asosodde bannange is he having respect of agambye nti persons? omukazi oba omusajja Has he talked of a male or female? omuntu yenna Any man. agambye abaasoma oba bataasoma Has he talked of the land and unland? omuntu yenna bw'aba mu kristo yesu Therefore, if any man be in Christ, kyava abeera ekitonde he is a ekijja new creature. ebyedda nga biweddewo All things are passed away. nga bifuuse bipya Behold, all things have become new. naye byonna biva eri katonda And all things are of God. ebyedda byonna nga biweddewo All things are passed away. teweekwasa kikadde kyonna Don't begin talking about totandika all things. kwekwasa kikadde kyonna You have no byaggwawo excuse of all things. They are all passed away. bwe biba nga byaggwawo kampulamina yabo If they ebyaggwawo passed away, let me say amen. naye byonna biva eri katonda They are all from God, eyatutabaganya who has reconciled us naye yekka ku bwa kristo to himself by Jesus Christ. omanyi gye yatandikidde Do you know where I began from? atandikidde nti omuntu yenna bwabeera mu kristo yesu It ng'alina began gy'agenda from anybody being in Christ Jesus is going somewhere. omuntu yenna Any man. gy'asookedde That's what he has begun buli with. ali wano ye muntu yenna Whoever is here is that oli any kitonde person. kijja You are a new creature. mbwera ebintu byonna biva eri katonda All eyatabaganya things from naye God. yekka ku bwa kristo Who has reconciled us to himself by Christ Jesus? waliwo ekiddaka There is something that comes next. kiki ekiddaka What comes next? agambye atya What has he said? n'atuwafa okuweereza And has given to Ani us the muweereza? ministry. Who is the minister? ani muweereza Who is the minister? ani Who muweereza is the minister? olekumi n'omwenda lugamba 19 says, nti katonda yali mu kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini that God was in Christ reconciling the world unto himself. kino okusoboka kitya Well, how is this nga possible? tababalira byonoono byabwe Not imputing their trespasses unto si them, lwakuba nti tebaabirina not because they never had naye them, yayita bibala but he was not imputing si lwakuba nti them, tebaabirina not because they never si had lwakuba nti tewabirina them, not because you never had them. teyabibala bubazi They are not only imputed on you, era nga yatuteresa ffe ekigambo ekyokutabaganya and has committed unto us the kubanga word tulina of obuweereza we have a obw'okutabaganya ministry of kyava reconciliation. atuwa ekigambo That's why he gives us ekyokutabaganya the word of reconciliation. n'okyo oli muweereza You are a minister. oli muweereza You are a minister. olinga alooni ddala You are like Aaron. olinga alooni ddala You are like oli Aaron. muweereza You are a minister. era oli muweereza wakutabaganya You are a minister of ntalo. reconciliation, not of battles, si wakuvumaganya balokole not of making. wakutabaganya Is for reconciliation. singa mpudde kwamine singa kaawo Let me say, amen. agambye olwabiri Verse 20, he says, kyetuva tubeera now then we are ababaka ambassadors mu kifo kya kristo for Christ. amakulu gakyo nti kristo we yandibadde The meaning is that where Christ would have been, kristo we yandibadde where Christ would have nze been, ndiwo that's I am the one kristo we there. yandibadde Where Christ would nze have ndiwo been, that's era buli kyonna kiyandikoze whatever he would have done. nze ngenda okukikola It's me doing era it. byonna bye yandifunye Whatever he would receive, nze ngenda okubifuna it's me to receive them. singa obadde obyagala wandigambye amiina awo If you knew that, you would say amen. haleluya Hallelujah. oli mubaka You are an ambassador wa kristo for Christ. oli kabona You are a priest. nabagambye nti kabona I told you that a priest, nabagambye nti kabona I told you that a priest ye muntu katonda gw'alonda is the person chosen of God ogenda mu maaso to ge go in his presence ku lw'abantu on behalf of people. kaakati muffe That us, tuli babaka ba kristo we are ambassadors of Christ eri ensi unto the world. nolwekyo oli mubaka You are an ambassador. era bwe baba bakuyita ow'ekitiibwa When they are calling you, they call you His Excellence the Ambassador. ow'ekitiibwa His Excellence the Ambassador. omubaka wa yesu The Ambassador for Christ. ali mu kanisa ye makerere wa mukubira That in the church, the Makerere Church, tebagamba nze they are not talking about me. bagamba nti Whom they are telling me. omubaka kazi atuulawa Where does an ambassador sit? atuula ku kitebe He sits in an embassy ekyeggwanga lye of his nation. mu nsi eyo gy'ali In that foreign land where he is. omubaka wa bungereza The ambassador for atuula ku England, kitebe ky'ebungereza he sits in the embassy ekiri mu uganda of England that is in Uganda.
n'olwekyo wano ndaba ab'ebitiibwa I see His Excellencies. batudde ku kitebe They are sitting in the embassy ekyomu ggulu. in heaven. Kubira Yesu engalo Oh, clap z'amaanyi. unto Jesus. Kubira Yesu engalo z'amaanyi Clap z'amaanyi. unto Jesus. Lwaki nga Bayibuli ekuyita omubaka nga toli? Why does the Bible call you an ambassador when you are not? Nga omubaka wa Bungereza engoye zijja Bungereza. Like an ambassador of England, he gets his clothes from England. Gwani agenda okwambaza? Who is going to clothe you? Ani agenda okuliisa? Who is going to feed you? Ani agenda okujjanjaba? Who is going to treat Ani you? afaayo ku mmotoka yo? Who cares about your Ani afaayo car? bw'olina ennyumba? Who cares whether you Ani have afaayo ku a kusoma kwo? Who cares about Ani your afaayo ku studies? baana bo? Who cares about your children? Weebale nnyo Yesu. Oh, thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Dawudi Jesus. yagamba ne bwe mba nga mpita mu kiwonvu David eky'ekisikizo said, ky'olumbe. even when I'm Nga passing nange through the nkimanyi nti wano shadow, wempita waliwo olumbe. in the valley of the shadow of death. Dawudi n'agamba siritya kabi But konna David said, I'll fear no kubanga evil siri nzekka. because I'm not alone. Weebale nnyo Yesu. Oh, thank you, Ekyandika kyange ekisembayo. My last scripture, Yogaana 17, John 17, 14. 14. Olw'okuba nga tuli babaka be, Because we are his ambassadors, olw'okuba nga tuli balonde be, because we are his chosen, olw'okuba tuli bakabona, because we are his kubanga tuli priests, baweereza, because we are ministers, yagamba nti mbawadde ekigambo kyo. I've given them thy word. Ekigambo ekyaki? Which word? Ekyokutabagana. The word of Mbawadde reconciliation. ekigambo kyo. I've given them Era the ensi word. yabakyawa. The world has hated them, Naye nfaayo ki? but why do I care? Ensi ne bwenkyawa. Even though the world hates Nga terina me, kyeyinza kunkola. it has nothing it can do to me. Nfaayo ki? Why do I care? Nagamba kubanga si ba nsi, Because they are not of the world, nga nze bwe siri wansi. even as I'm not of the world. Tumufaanana abooluganda. Hey, we look like him. Tufaana Yesu. We resemble Jesus. Sisaba ggwe okubajja mu nsi. I Naye pray not that thou take them obakuumenga out of mu the world, bubi. but should keep them from Lwaki evil. amanyi tuli wano. He Amanyi knows- waliwo agatagata tuwagala. He knows there are Nga people who tewali hate kye gayinza us, tukola. yet they cannot touch us. Erya Mukama waffe lyebazibwe. Praise the Lord! Olwekumi n'omukaaga agambye si ba nsi They are not of the world, nga nze bwe siri even wansi. as I'm not of the world. Tuli babaka bubaka wano ku We are nsi. merely ambassadors. Awatali ekyo tetwandibadde We are wano. not, apart from that, we will not be N'olwekyo here. afaayo ku bikukwatako. He cares what concerns him. Afaayo. He minds. Obatukuze mu mazima. Ekigambo kyo ge mazima. Sanctify them through thy truth. Thy word Nga is bwe truth. wantuma mu nsi. As you sent me into the world, Aha. Nange bwe nabatuma mu nsi. even so I've also sent them into the world. Olaba oluganda? You see, brethren? Olaba oluganda? Do you see? Yakutuma okutabaganya ensi ne He Katonda. sent you to reconcile. Okubuulira omuntu ndi Katonda akwagala. To tell that person that the Lord loves you. Nedda si kituufu ndi Katonda takwagala. It's Katonda not akwagala. true that he doesn't love you. He does love you. Erinnya Mukama waffe libazibwe. Praise the Lord. Erinnya Mukama waffe libazibwe. Praise the Lord. Olw'okumi n'omwenda. Verse 19. Era nze neetukuza ku bwabwe For thy sake I sanctify myself, nabo bennyini batukuzibwe mu I mazima. might also be sanctified through the truth. Olwabiri. So sibasabira bano bokka. Neither pray I for these alone, Naye n'abo but for them abanzikiriza also olw'ekigambo kyabwe. which shall believe on me through Ensala their word. y'emu gye nsabidde bano. The same prayer I prayed for, Ejja kukola ne ku bano. it will work for them, Oluganda. brethren. Wandigambyeko amini. You would have said amen. Ngambe wandigambyeko You amini. would have said a great amen. N'agamba nti olwabiri mu ebbiri. Verse 20, 22, Olwabiri mu ebbiri. 22, Olwabiri mu ebbiri. 22. Nange ekitiibwa kye wampa. The glory which thou gave me, Ekitiibwa kye the wampa. glory which thou gave me, Saalokoka kufuuka kapolojo wano ku nsi. I did not get born again to remain, Ogenda okusabiriza abazungu. to go begging to the whites. Siri kapolojo I'm kakusabira. not a beggar to be prayed. Nange ekitiibwa kye wampa nkibawadde. The glory that you gave me, I've given to them. Teyagamba nti taata ekitiibwa kye wampa nkibawe. He did not say, Father, the glory you gave me, should I pass it on to them? Sikulanga agamba nti ekyo kitiibwa kyamaanyi nnyo. Not to be saying, no, it is too big. Omanyi kye yagamba? Do you know what he said? Nakibawadde dda. I've already released the glory Mbawadde to them. ekitiibwa kye wampa. I've given them the glory you gave me. Kati be bakirina. It is them with it. Tulina ekitiibwa kye kimu. We have the same Nga glory Yesu kye yalina. that Jesus had. Tulina ekitiibwa We kye have the kimu. glory Nga Yesu kye that yalina. Jesus had. Langira nti ndi mulonde. Declare that I'm chosen. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi ennyo. Pastor Hanning Mutukizo wa Kampala Bible Revelation Church e Makerere akwaniriza mu ssomo olusookedde ddala
mu ssomero ly'abakozi b'ekigambo ewa Kiso mu kibuga. Tusoma ku Lwomukaaga okuva essaawa 8 zennyini ez'emisana okutuusa ku ssaawa 10 ez'akawungeezi. Ate ku Sande tutandika essaawa 9 zennyini emisana ne tutuusa essaawa 11 zennyini ez'akawungeezi. Jangu oyiga amazima g'ekigambo kya Katonda n'engeri gy'oyinza okuteeka amazima g'oyize mu nkola ofuuke wa ddembe ddala. Mwenna mujje ku Buganda College School ewa Kiso okusoma kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba essimu 0772 444 174 oba 0702 205 629. Mukama akuwa omukisa.